ne unyiza nnyo Sophia Love kubanga Sophia Love nkumanyi ngo omuntu afumitiza ntero kubeera nawe ne Amelia namba nakwewunyiza nnyo okukyaza omuntu n'ayogera ku Desire Luzinda okumunafuya n'okumulinyirira mu kaseera kano kayitamu. Tetuganyi ffenna tuli bakazi bakulira waliwo abasajja abatusookerako abantu bakakone batuzaalamu abala batuleka nawo dda naffe twabalekawo ne twagala abalala. Naawe wooli kyemneekakasa si wooli abakazi abakola ku mativi be bakyasinza okudiba wano mu Uganda ba TV presenter n'abo abakazi abayita abalungi be bakyasinza omudibo. Nze kati kababule tandika okunoonyerezaako era abayina olaba nga bewasiza obugojjolo obuntuntu ekizando bayitira buzibu kwefulayo batalina okwemanya naye batuwa ne bakola programu ne banagosettinga ku bantu ng'ebizibu ebyo byabalema okutereza baagala otereza ebyabalala ne bakyaza abantu ne seguya namwewunza lwakwase wanze tandisappointinga kyova nze namukyawa essaawa eno si yakwogera ku mwana wa Desire Luzinda si yakweta basajja Desire be yayagalako byonna ne Vixen agenza kwagala Desire ng'abimanyi omuntu wasalewo okwagala omuntu aba amanyi amumanyiko bingi. Temusubira nti bakedde bukazi ku makyene basale baka twanjule tukole embaga bakyala dda ne Vixen amazana Desire ebbanga ng'era akimanya amutuuka amujyamu yamumima yamuwomera otandika otebalira omuntu emyaka ntono mukulu nnyo kubona gwe gw'otaazaala mwena mwabadde mumanyi nti Vixen alina abaana basatu balamba babiri kitegeeza yawasako dda n'alemwa yalaba dda dda obuwala abakazi n'agakazi n'agameneku kati yafunye omwana ttu mulekerawo tujjukiza emboozi ya Desire mutujjukiza balwasa mutujjukiza bajuma seiko that is rubbish temutujjukiza tata chi those are idiots fathers life failure fathers tata cha yogera ku mwana right now nga tamanyi na myaka tamanyi wasola wadde bwasoma osaba otyo omwana nga nawe tewesobola wazala mu muntu omwana watala ovunanyizibwa tata cha talina connection na mwana we tata omwana musabira mu public basajja mu mutota dokubogerako nga twani bogeddeko tata cha agenda mu public asabira yo omwana wadazo no mukazi omuzina mu public wamuteka mu butongoli mu public mukoseza abana b'abantu psychologically nga mubayesibako n'oba gwa muzaala ku level n'emyaka gyo n'okufumintirizaako wadde inagenda mu public ye oba mwasala obanje omwana akibye tomubanja temutukoya temutwasamira n'abakukyaza bonna basirusiru abakukyaza bobozaalamu ozaala omwana omulala byasaamirira bannange abantu abakunda mumuganya okukula mulemedde mbavubuka nabo bamale batuza mu lubobbo bamale babuulirira tata kyabanja omwana mu public nga nyama muwasa lwaki byo tomubanja mwana n'abakukyaza kikuna mwina obusolera muzaddeko mwawamba bambade muzaala gye mwalemwa gye mulika gye mwazaala gye muli mwabakyaza abapresenta gye mwazaala gye muli essaawa eno munnongo omulaba mukama ali mu kumugyamu psychologically tortured gye yalimu still ku mukolo gwe era lese life failure omuteeka ku YouTube channel omuteeka ku TV mwogera ku bulamu bw'omuntu ali mu watenga sister we yafumbirwa Sophie oba gwe seguya nga muganda wa afumbirwa essaawa eno ne tuza background zeze kisirusiru wezito mukoseza abana b'abantu nga muli ku ma TV munyigiriza abantu nga mukola ku TV naye bandota mbajja kugoba ka TV yako olozora mu bukoma waliwo ebintu byetwerekeza mugulamu embaga zibeerezi oba ezi embaga y'okuzaalibwa kyova tukuza amazaalibwa ga Yesu Kristo n'embaga ey'okufa kyova tukuza amazuukira ga Yesu Kristo kyatakola ku nsi kwe kuwasa Yesu ku nsi yamalako emyaka 33 yakola ebyamagero emyaka 3 nakati bikyayogerwako ku nsi yamalako emyaka 3 mwegi oyinza batokimanyi 3 mwemeka yakola ebyamagero emyaka egi ebyo nabyo twogerako ebikola mu myaka egi kati abatali balokole bagenda kunja samira batamanyi Bible nze newayo basomesa mwe basiru mmwe naye tukuza amazaalibwa ga Yesu Kristo n'amazuukira mu bulamu bw'omuntu embaga ziba ya 3 ffenna kye tuyayanira nga abakazi ku nsi saagala weerimbe tapping omukisa gwa Desire Luzinda ali out of stock tapping omukisa gwa woman of God tapping omukisa kye tuyayanira ku nsi kwe kufumbiza ku mwana oba nawe n'ofumbirwako ne bakuba tebakulimba nti waliyo omukazi atakyagala teri mukazi mu bulamu bwansi atayagala kintu mukolo atayagala kintu mukyuku kyova labanza nabagamba abawala na Fibi yatuleka mailo 8 mumuvumo bubi mumuvumo enfaanana ye enkula ye
bamwanjula ne bamuwasa ne bakyala ewaabwe ali mu bitiibwe ebyekitala ennyo bwe boolaba n'engalo ye eriko akantu oyo gw'oyita omubi alina gwafumbira muyita mami sweet kamonde baba ne mu buli ne bakola amaloboozi sound ne zifuluma gwe ne weekola sound nga tebakwanjula tebakyala wa nnyoko tebinyuma n'okuwama tebiwooma oli malaaya iwe malaya buli muntu ebaka n'omusajja nga takyala nga wamenga takwanjula oli mulekera okufuma abantu bamalaya iwe malayas kyetuyayaanira kati ffe tukuze tulabika tuyiseeko naye lwakuba nti ebyakano tobigeraageranya katonda yakwata omukazi gwe bayita Saala ku myaka 96 naye buli muntu kyayayaanira kwe kufumbiza ku mwana we naye wefumbira kati enkya noonawayo naye ng'ofumbiddwa ne bakolako omukolo ewammwe ne bagagundi ajajja ekisiraani mu lujja aleese omukisa mu lujja ogwo omukisa omuzadde gwakwagalako gwokka bwe guti ekyokubiri naawe kwe kukuba ku mbaga oba gwe kennyini okufumbirwa mulekeraawo okulaba nga bannammwe nga bali mu masanyu bwe gatyo noetanose buli muntu alina gyenvuddewo ne gyempiseewe abala mwayita wano batonaye nga obusolo biringa bikubo by'ente baawe bakaabakako omutunulanga kukoloboza omuntu takyakuja namu amala kuteekamu mutwe na mugulu njagala kumanya obuto bukoma ku myaka emeka abamu muyina abaana bannammwe naye mukyeyita bato nabano mama bolo yenge baka zendi mwana muto mukazi gwe mukulu ng'olina bolo yenge alina omuto gumulinga kyana kyatuleyo alina omuntu ogulinga Mombasa namba wayita muto obuto bukoma ku myaka emeka ye lwaki abato mudiba nnyo nga bakadde tugwawo lwa buwoomi bwotewabuuza lwaki abato badiba nnyo nga temuvuma bakadde be bawasa kitegeeza abato temuwooma temumanyi kumima muli awo mulina obusolo bulinga mwala obuto bwandikomye ku myaka emeka kinnuma nnyo omuntu eyazaalako wano okweyita omuto obuto bukoma obukadde butandikira kuki abakadde bese ku TikTok omukadde atosibyeko nyo ne biwolooga ne biri amaziko ne bitabu mukakasa muli bato mmwe wabakana abasajja wayita muto gwe nga bakusulika ennyuma babazina buli style akabeme akabuza akabata akatwa akasimanya akakoko kamukene n'okunamiriza oti noba n'owodola olunyuma nnyo n'ofuwa n'emikka okyayita muto oli muto kakasa oli muto abe yanga ayu eyanga omuto amwe bakako buwadana namuka twagala style kabata ne kakunukira kati twagala style kameme ne bwebamba style mukene ne kalete ne bufunula ennyuma yonna ne bukundira eti nebanga enkulukuku ne kagifunula kati nabukola nga tebuna nabo size emiti ne gibuyingira ne wasiza ne wabula ne musigala nga mukyeyita bato njaga kumanya obuto bukoma ku myaka emeka munyamba omuntu asobola kungamba obuto kwe bukoma abakadde baba wasa okufa obufi tebawomewoowe bwamuto mwamanyiranga zali nga mugamba mbu Sakibu muto tugenda okufuna ebifaananyi nga Sakibu aline Ivan Semwanga Sakibu nga ali ne Diamond Platinum nga musajja mukulu kubanga mumulaba mwala ali mu timelight mumulaba zali azamuvinga nga mumulaba nayimbako tebiga nafuna Semwanga ne bamwanjula bye olwokuba nti kati bana Baby Gloria lwaki abadde abasumbwa Baby Gloria yakola erinnya nga muto. Thank you so much media ngambe kutoka kwa myaka 18 bwowola bango ogisusa todama kwa ito muntu ate nawe wa myaka 16 nga bakwebakako toli muto nobera wa 18 nga bakwebakako toli muto omuntu yenda go basulika nyuma ne mwe bakako si muto obuto bukoma ku muntu aziza period omukono kasogena mu period obera okuze era bafuna olubuto era busambu bugamba ndi bukufumbiza nobera wa 11 onagambe 18 kai mutufu obuto bukoma mulekerawo okwayita abato mu bikazi mwe biri kuno mulekerawo nobira bali mukuzika nsoka amanyira abana abato oyamba n'abaana abato ayo yanga ayo omuto nga bakwebakako ayo omuto ng'ositula abasajja basinga n'ekitaawo bukuno bajjajjawo bakwebaka bakakodda abasajja balina endodoliko wezi bonna bakuyingira weyita muto nga ne mmasa ekubirayo sama n'ekyukirayo weyita muto oli muto kakasa bwe baba bakwebakako wano toli muto nkiddemu magezi gajje bwaba nga bakwebakako wagenda mu period toli muto ate mmwe ebyazaalako mmwe ebyayikata amaberebeere mmwe nga mukyayita bato nga mulina ebyanayana mwe abakazi abazaala nga mwayita bato muli kuno olwokubanga mulya bubi musula bubi mwakulumba mulinga enkulukuku ne mukogga ne mutoniwa olwokuba temulya ne mweyita bato mulekeraawo okweyita abato mulekeraawo okubalira abantu emyaka be mutazaala mulekeraawo okweyita abato kyova laba kyebagoba nnyo ku mikolo gy'abantu byabadde wale wali vection nga babigalidde wabweru mwayita bato nga babibakako muli bato baawo bannange
no sangana chikaza chikwa mabere kino nyamano nyegagwa dagatambudde chigawulira bagatose mkundiba mcheri tambu muto olokwa mwakulumbala mwakona nze kati kamba bulire ndabyeka abantu nalaba ticha nakayenga mukazi yansomesanga ngandi mu baby class ne mala pisa beninga wali nakati nakuwa nenzala zala nyenkana nga namulaba ticha oyo no gamaze mukuru we mulekerawo kubalira abantu emyaka bemutazadde mulekerawo manyira abantu bachabaga banyo ku mikolo jawe bagana nabago ne mukuzika je musigaza wana mugana wa comment yabagoba ne mukuzika bagana umusigaza bafu nabaja bago bayo musa manyo ne bigambo kumanani adama nje eviction na nabana basatu yawasakoda ne bigana naganza ko ne bigana ani adachimanyi abantu bana sekwatisi zabwe buli muntu obuvubuka ina bwabuyitamu kuba adolescence ina bwakosa abantu Desire bazali mu buvubuka omwana wa Desire nomunange mumulabira kubifananyi bambi kito muto na fala ali awo muto omwana munange mbadde mulaba ku masimu bomutuke ko live we unyana okwewo muto innocent girl ali awo ebya ddala Desire bakola amanyanga bato kati nze mbalaga fresh kid fenanga watu ku TikTok tumanyi fresh kid njagala emyaka 10 bogere ku fresh kid ojja kola ngomulabanga jjajjawo ojja na kuli adomwana oyo kati ngobo chokera myaka 8 mwana mbalango wechenda oba wensanvu oyo mwana banange namule danga ayimba oyo mwana nachi wala minister nga bachinyumizamu nenga ayimba wa myaka 7 simanyena Linda ko njagala myaka 10 oyogere ku fresh kid okuva kati kuba ajja kuba ndoza ngali mga kwabiri ajja kuba mwabiri awo plus bajja mulabanga owekinana baby gole bamwogera nga kakayimba awo tekamanya kwatwa bigambo nga kato ne omwana abade na virgin tagana nga nakumusajja na mamu wane mbuto za jem mumwadde biti ensiona ne bitu wala ne mukiriza nebo yafunya musajja mwa complaininze abantu ababiri wachi muli babinyo nawo yagala mwana wafumbe nayo kutapinga mukisa kwa baby Gloria ogwa Desire osaza okumuvuma katonda mbakugulira utasobola mugende wa mama fina banaze ekyogero oba kikuwerezo kinabe ekyogero batunda n'ekikalu kati bachi deliveryinga nobera mu America nobera luddawa oli wano oli ku Desire ovuma oli wano oyogera ku baby Gloria abana babana bafumbira bokolimira bozza bi old story tetwagala kumanya rubbish omuntu agenda okwagala omuntu nga byabisubira kubanga abera mukulu fena tunaje evude waffe abamu babagamba ngokuna banga tebanaba nga badduka nga bana bato nadala abana bali sebagala kunaba tebagala koza masuwani tebagala kola ki kati basajja bakulu bayina amaka waka nabe yawuli ombiri nga gumusiwa nze nemwe nawe murundi gumu mubiri gusiwa ekolisiwa ku mubiri ne unyana omuntu yebako unaku nga tanabe banga nabyo murundi gumu ekolisiwa abantu abasinga bamanyi baba bamanyi abantu baabwe tali muntu ava mu banga nagamba muntu njagala gundi wa munda bine okusinza ku level y'omuntu ki abama nabera byenga amanyina bingi ebe nababade babisuubira balina ne byasuubira babe mutana bakola kati temufafaga na Desire Luzinda temutawana tuongera nonsense tewali kibe kye mugenda kola bakisinga busolo bwe mwalaba kumubira kintu kyetusembayo kweka kasolo ne kananda kakweka kali no munda ne baba yimiro laba kigodo kuno kungulu naye akadiza mwaka banga kasava no musajja akakuwa makafaananyi kati ayinza n'okulya mu neiba kati kike mugenda tugamba kisinga kasolo ka Desire ketukebala bensi yonna temutuongera oleta abasajja ba Desire Luzinda tali musaza wayagala eki wala yagala eki byemwogera yogera ku Zali wano Zali amala kubana musajja omugu amala omuntu anafuna omulala Diamond bayogedde ku baana be mwabadde mufiira ku Zali wayine Diamond ayenda ko badde n'olunaku n'olu wadde kwegomba ku musajja omulala mu nsi yayagala Diamond n'obulamu bonna bwe yamuta n'amutate n'abeerawo long time n'afuna Sakibu yanyuma mulawo gwe yafuna teyawangala naye n'amuta muvuka wawe South Africa n'amuta n'afuna Sakibu n'asetolinga ne Diamond bayogedde ku baana mwasamidde ku Zali kubanga Zali abaluma Zali yatuleka bobo oli mukazi nga tosobola kukkiriza nti Zali yakuleka mu byonna ne unyana bana besokola bakola sajja okufaanana Zali bagenze ku kadiwa balinga obuwanga bw'emmana okola sajja okufaanana Zali okutawanira ki waliwo abantu ate no Katonda yawa abasoga mwegaliza abakazi abasoga naddala babanimu emisaayi emeka njagala otandika okwetegereza abasoga nga bakazi naddala babanimu egyo emisaayi isaayi egyo tokopitinga nga naye bana mukabba bekulu tokopitinga ne zuweno ojja kufa
Tunula mkabebe kulu abana bayina ne bwafanana. Ata mbadde 16. Nga batambudde bakwana tulabe kwa soko kwana. Oli wabiri tamba ne zali. Mweje oyaga no mwachende bakinana bakikumi. Tamba ko naye ku street. Tamba Desire uye mumwe mingi tambula ko naye butambuzi. Wewe kole makeup otamba nga teyekozeeko. Tulabe kwa soko kuita bogambe kigambo. Muli bato mutulange kolyo kumatako mwenna muli babiri. Mwakaddiwa mukyali bato. Ate muvuma abakadde abanyirira abaliwa abakabi. Obukadde butandikira ku myaka meka bwina komawa. Oyo gwavuma ye jajawo. Zo bukadde nani manyi babera bajaja. Nene obukadde mufu omukadde. What is bukadde olituka je bali? Onabe nkane je myaka onojitukako. Bible tugamba soka wajja kasubi kuliso lyo sokola bulungi akali kulya munno. Je bali yojja. Ate levo je baliko tojja jitukako. Kubanga labo kyali mutole meddo okukola bye bakola muto bwabwe. Bote wewe unyo waso mukadde mubera wabayita balungi. Njaga otule wanso tandika kulowoza ku kintu ekyo. Tikwa tuyita omukadde bamujja bataka olujjafa batone tubeerako nga tutayita balungi. Omanya butakkiriza kintu kibi nnyo. Njaga otulenga wanso manyi nti ono yandeka kirasi ne levo na buli kimu. Nga zali wetuleka abakazi bakuno. Tumwesonyiwe. Desire Luzinda yatuleka levo nene. Natulunda Desire Luzinda bwenti okuva ku mubiri gwe. Ku sikini. Naba mwito omukadde mbewunya. Oli omukazi mulungi. Desire Luzinda. Bannange Desire Luzinda mulungi. Ajana kozesa omuntu ensobi. Kata bulungi abugaseko obuwoomu. Ono atuwulira. Obulungi abugaseko obuwoomu. Ate nga n'amazzi agayina. Ate amwagira temwagiraba. Kakati bwoba okakasanga ebitundu bya Desire birabako. Bye byandibadde bisembayo mu bulamu bw'ensi okuswaza omuntu. Ogenda mumwogerako ki? Nti ayagala gundi si musiyazi. Mpozi ngo ngati ayagala mukazi munne. Ne yagala gundi yaga stories zo inokola kati kumbaga y'abanne nnungi bweto ku nyumba gye banyumye. Oli ku TV kativyo kayimire ko sika jajawo sika kitawo. Wadde okota ekifaananyi ky'omukolo. Olese babbabe beyagala watulaga. Totubulye tokuba birango kubanga Desire si mwana wa nnyoko tamuzika ku kijaje wamwe. The Vixen talina waakuyita. The Vixen tamuzika ku kijaje wamwe. Tomuyina ako Luganda. Gwolemedde okutunya ebizibu ebyo nawe mwamba bafumbizeyo omuntu. Wabeera wabajjako ekikuwa ekisiraani. Ekyo kisiraani. Omwana yajja ekikwa mu lujja lwa kitaawo ate ye first family. Ye first daughter. Ozachi bagana badita abali asanyufu nnyo. Ye muwala omukulu mu lujja. Ate abawala balungi bazibu. Desire ina baganda bata bafumbira nga simanyi naye balungi. Muve ku bantu. Ekyokubiri. Wano njagala kwogera n'abasabi bokka abamanyi Katonda. Omuntu yenna nga ali mu Katonda bagenda deep. Asobola okufightinga oba kulapusinga. Desire babadde bamugatta basabye abasumba babadde nga bamaiko batano kwabadde kumusumba za Sibujingo kwabadde babadde abasumba awo ne basaba nga bakowola Katonda nga basaba esala babadde yamanyi nnyo kubanga batabakiza onaki awo yakula kusingiddaawo kati omuntu amanyi Katonda fe tugamba tunena akayimba katuyimba bwe nakoola Yesu yampulira abantu abayita Katonda bamuwulira. Njagala okutegeeza abantu boogera ne Katonda. Boba gwe tofunanga mukisa boogera na Katonda. Funa omukisa oyogereko ne Katonda. Sabako ogendeko mu deep player. Into deep player with your God. Abantu bayita Katonda babanga ne kunsi tebaliiko. Babavuddeko. Moyo abasitula n'abatwala mu bwengula n'abalaga ebirala. Waliwo omusumba Bujingo lw'abasaba ne yebaka wansi awo naddala olusa yebakawo wansi n'obabeerawo ebisoto nawe waliwo ki olaba takyali Bujingo ne kunsaba taliiko aba alina gwayogera naye ng'alina byamutuma muvenga ku bantu mmodula abo wali wegendereza nti Bujingo ne waba akusabidde essala embi obonaabona emala nekwata walononyereza ku bantu abanona ne Bujingo kazi kakulu kwebuza magezi konna kakulanga switi bomu wansi katono waggulu kanene tekaina kakazana n'abaana be batamanyi kitabe waako abaliko obulemu lwaki obalaga abantu omusana nasagwa yagadde kannakalanga agwire mu kifo ky'okwefaako ne weerowoozaako mpaayo engoye ebbiri ezali zikumidde olaba wayambala Mazazi Union ng'ogenda mu swimming ate ne weekuba ekifaananyi ng'olubuto lukulinga ettimu ya kasasiro konna kakulanga akayimba ka mobile money kalina obugulu ogamba SpongeBob
nawe yasamirira omanyira omusana mpayo olugwe luno wali badenga lenka nolo musana ebeyo musana bukazi bukulu kuwasa abaana batoto bola bakana akatoka akulakira kwabuza magezi kujja kwasamirira ku bantu kyekya kuzaza obwana butatusa singa tali mama fina go wandi baddewo ana ino yagalo mumanyira oli amazi funa bomanyira gwe wakulu ubigwe mu bigwa yasamirira ola nze siba banango kumanya oli mubisanko muntu wa tribe yo mubi lukazi goli lubyo soza ne tribe yammo ontyanga nonza mwana abakomboza muganda ngandi mulungi bwenti ninga ekyokulya luko alimi naye gwe kwayo tribe nobera mubi bwoto olinga nakalanga wena wakulanga kamba kwa mobile money oli wansoni mutono wa golomero linga switch bomb wenzo gaba kugereza kedaga ya covid gosa ko kutasikinga daga ya covid oba banange embazo zewe mine olundu nalabye nga lunja samira musana nasagwa agade galubindi ezibantu amuzinonyereze ko sobola zigula nozambala ozeba nabameka zeshedi zange za bei kati ngolabo mwezi kwa nyumba ngwambadde mu galubindi olabo musala gofuna ka TV ngwambadde mu sheds onule kati omusana gwe nabadde mu kukatemyezi jeji gyokolera buli kumacha just musanana kajja kama ntala kalinga kalinye mizika nzongira ko kale go bugulu bulinga stro bulinga to speak nawe singo yogera mbantu toddamu okwogera mbantu aboogera baleke kano nyenzo ala kubasaba baganda kikabaka nyo takali okutoyi toddamu okumanyira bubulire kubera masabo nga buno nyobogazi naira ne mane budiva ola wekola ko olugambo gwe dole gwe kalinga dole yebyayi tubeso nyantu bajja engalo ate ne mujjana mutulira kamazi gwe jako bimiziki nawe salifu lukazi lukulu kwebuza magezi musana nasagwa gadde ogumanye beyi gwe mazi bagugulira mu dollars gendo buzana ngo bridals nti omusana ogutukira beyi meka wala boli akukwata ko baba sayo 7 million 3 ku police ne bavula ne badukana ne bakola bata ne kwepankira ku bantu toso na gugula na yavula natandika okudukana ne beso sonda ne bamene ku binne nga tebaweza wadde mitwale 10 lwaki mwedi waminga ne munne muva ku bantu obude bamala kugula mweda gali mfana otte mfana abamba lwala birwadde byako ku mitima bo mutima gujjuddeko no kitunuya n'amaaso ne gakuluma kuli aguzibwa mbizi gye banyika mu butto mukope kufiga ngeza mama fina gotabego mama fina tomwegomba ayambala ka dress no gama no wa 16 matu wa 15 aba wa 14 ngotano mugambe kigamo nga bajja kukwata lepo defamation omuntu omukuno bange ntumo yakasasiro wenna wenna mungi wo muntu biya gagala bimanyira abantu mwazi kwene zigwako n'omuliro mwazi kubye mwategera kye bayita amaanyi we gali tonyumira ngoye olwala birwadde byako ku mitima simanyi olwala biki namwe ngamanyira abantu mukole ku size mukole ku duiro mulyanga abagenda okufa mulya bubi muswa bubi mwerijja ku bantu tigundi simwagala tomwagala badde bucyango ba wali omuyambye eki wali omuwadde kikaki omuntu omwagala yes leave muleke move on sikwagala yes I told you I don't like you leave me alone nakugamba onkubanga oluyimu gwanga lino ne boli nkwatako bukwaso otegera nti 7 yafuga wategedde nti yafuga mwaza ne mukube simu zigwako omuliro mwategedde amanyi we gali agayina mwale manyi mwana mpamba ke simu enfuga naje balekede nga sina gankubira ku nkoya ate lo ntandika butandisi njane baluma ne basiwula ne munya akamwa nganze bandetera javas eyo yensi nsa kuteka walina okubeera yeba olwanira nga tebabaddeyo soka werwaneko werwanirire wejje mu buddu bwendowooza nga tona bakulwanirira balala otambulodde mabega emyaka gigugwako wenna olina sukali press endwadde 10 zirimu gwe muntu omu gwe mungi ennyonyo gwagulumidde gwe munene ennyonyo gwatana kiddako tosobola kutuuka ku ntikko gwatakula entalo baleese omunene baleese kulisirule muganda ate baleese muganda wange wa bootcamp kiro saawa 5 ne bazikuba nembaga muzikuba zijja kugwako omuliro nga muzikuba neze nina asembayo wategedde amanyi we gali bino si byakwesoma mbolibira mu kamera nswaze mbo siri advisor munemba kinenjulika nagamba ne babunjijako kati I'm a rich woman. I have a friends. I have God. I have a Jesus. Ate I'm beautiful. Nina akazigo. Ate mpoma. Mpoma okufa. Ovanga ku muntu awumanga wabalala.
Temwazi kwe mwazi bane zikola ki? Sajja gamba tino wozi ne sawa 29. Nze nabadde n'ekigambo ekisembayo. Nga tekiva eri asembayo. N'omulala ali eyo nkubangamu. Nsanga nkwe mukuba sikwagala. Kugambe sikwagala, yes. Ondabikira byo olinga entumu entaana enkadde. Biringa amalala amakadde. Sikwagala. So what? Obadde ogenda kunga ntako kinda tali musiyazi. Ogenda kunfungula nyuma. Nze sekomberera. Nze sitambula na kikolimo. Omanyi lwaki nina emikisa ni successful. Sisobya Katonda ate simunyiza ate mumanyi. Nze sitambula na basiyazi. Siba na musiyazi kubanga Katonda zikiriza ensi namba Solomon goma lwa busiyaga. Nze nkoli bila musiyazi. Kana sawa kuwa musikisa kujjako mukono. Baga mambuli ago itana yenkubulira empisa ze. Mukubanga bagula bubbi abalina ekyo bagage kyakyo bakolera. Kubera mu mabala ne mutamira. Nze ntamira. Ogenda kusanga ye mwenga kiko sawa kwegulira. Nakali sikunya na nyumba yange jude bumengo gwe bay. Lumujja batwala ko lwendi balambuza na nyumba yange temujja kufa. Mujja na pama. Lwendi jibalambuza buza abagimanyiko. Olwo lukazi wajja luzungira yo ngalo nonye budamu. Onyiga kade wali. Nentunula nti. Nembageno mugambe gambe taliyo. Bakwele bimusanga sanga ne mbakibuye. Mbuli wali. Wali koma nyoko. Kuma mama yako. Ogeza ngako nonyako. Nonyako jangu ke wangu. Otegere nti munsi mulimu abantu balala ku social media ne birala. Va kubenyuma na abesoma. Si wano kwesoma. Nze ni mwana mama fina. I have a mother. Mama wange no muto anyiza nokubanga nze mukulu we. Kopa ku bantu abayina level. Mwegwe ku bantu abayina level. Nayo ino muntu ne manda gwe zazira. Mundu anentalo za kisirusiru munde takamalo. Mugatta mama fina mu nonsense. Mwana na myalo mu nonsense. Bakwa office na myalo gikoza sechi. Anaye welemerero. Lwacho yakala na myalo. Mundu anobutatala bwa amazi. Chova amansanze kwa office nga bagala mukolera webikolobero. Mbuga mugobe mugwa gumwa. Omayina myalo jajjo mulimu ogwo. Omayina myalo jagujja. Osobola kwa byakola. Oboza na sokola mu government yen. Nakatwa president amukanira agende. Sinza amazi kusana mirundi ejinda kama lakalo. Mwefule ko busy. Mwefule ko munonya mimi oli bade wa muntu ne obwamu mbodegadi wa muntu ngana ate yesobola. Kana kidako. Boba ndo bodegadi wa mama fina wali obera kale ko mando jakwa chimsana echegulu. Oli bodegadi wa muntu nata sobola ate sobola. Kwa mulimu munonya mimi mumukole. Munonya mimi mumukole. Bala balugera nano ngoro bali mukusasula. Ate nkaka santimu zaje sasula musaga. Nalo nga chamuyimpa yoyo nabanga kadumpuni. Ojana mumuti. Ochasaga busazi. Nekada umanyira abantu. Nze bulijjo mbagamba wano ntonkuba ng'olyo bano nkwatako. Bukwasi. Ala basinga bayamba no baleka ku biwayitamu. Maybe bandi kwatiddwa ku nnako. Obalaga nti wafuma tolina mu mpale wadde engatto. Bakasukanga kita oddangamu. Mani muddama kubona mwabaga ne manyira abantu. Oddangamu. Oddanga ekiba kita oddangayo. Ate no sinaba ngenda kuteekako envumbo kuli embassy. Nyoda kompyuta muntu ontakula ngo omalidde. Uva ku muntu atasoma akozesa abasoma. Uva ku muntu alina lo famu 3 nga zisinga mu ggwanga. Omuwange kitiibwa nnyo. Nakwekwena ya presidenti. Ontyanga nnyo ova ku muntu atasoma ng'akozesa abasoma. Ekitula wansi okifumintize kato kirowooze. Weebuuza ono kapasita agijjawa. Ensonga yakitegedde. Fumintiza success and fair based on the reality. Oddangamu. Muddangayo. Muddanga nogamba nti mulina abanene.
Temwazi kwa nizikira. Ngamba tunolira ati. Gwani ankuba. Gwani ankuba. Nze nakangubi. Nze mwana wa Museveni. Muganda wa Natasha. Nze muganda wa Mugozi. Message mwazi wulide na zibawaddeko ne muziwulira. Amanyi olabe wegali. Nsanga mu delegate sekololo katukulindo bana wabona obayo. Abakola baba manyi. Maganyo kakasa. Mazo kusemba semba mbatu kakasa. Agalo kunkolera kama uli. Zasika masanyalaze. Mkuwelao. Buli muntu gwensiba wereta. Wera bise. Kwa nawe bakulabe. Vaku byange kwa nawe bakulabe. Nze nabalabe bonna batabukana bonna. Bonna bamanyi bankwena kunkole bagala kubera nange nabewala. Lwaki? Sibe yana muntu gwe watabukana ye. Because I respect you. Nabagana wado besebereza. Lwansonga ki? Kabere wali wa Amina siri nyawo. Amina nkubira simesuka mukumi unaku simukwata lwaki because of you. Siba na mulabe wo. Sisa mina mando asitalizange. Lubale wamna mutasamirirwa. Siba na mulabe wa mukwano gwange. Zatosoba kubanga oli mulabe wa mama fira nembera wecho haramu. Mulwanyi okungobesa kumulimu. Ne bangoba. Bagambe bangobe. Mbade ne mama fina nga sinabe la advisor. Oli ensonga eyo. Mbade mama fina nga si advisor nga nevuga. Mbade si advisor nga ndira ready. Mubagenda kungoba mbechi. Mundira kamazi. Bagaye bangobe. Mfuna mmeka. Nonya lwaki muganzi. Era mafina kunaze besirani. Nawe gwe mwina atalina mmandwa nemu. Talina wadda akazimu komufu. Wadda lubale w'omula utamulina. Talina wadde lubale w'eggulu. N'akazimu k'omwana muto takayina. Kuba naye obulamu apanga bupange. Alinga akanika emotoka enkadde. Agatile wano tatetu wantu batentwala abantu bwe ronda tatetu batwala mu Uganda tatetu. Talina wadde mmandwa ye Sudani. Obe y'omulalu. Talina konaka. Talina wadde akakisaka muwe kati. Oba naye abungeeta. Kati nonya mama fina kunazeke bisirani nawe beri muganzi. Nze kyo kuganja satta muntu. Ekyo kuba ne favor satta muntu. Nze munwanye. Neba zaka siku yazizaka video ko mugenzi ngagamba. Omukazi onatujoza ono nazana omwana na mutuma Museveni omwana sinza na mutuma Museveni. Muzeyi yatuma omwana erinya nali signing out. Nalo lwafuuka lutalo. Nago gwafuuka musango. Nze banwanyi. Buli kimu nkimanya ate nkisobola kimala. Nze mbimala ng'ebyo. Nze sitisiwatisiwa nina Yesu. Nze sitisiwatisiwa nina omukisa gwange. Tinina omukisa gwange kati ngukozesa nina omukisa gwange. Naawe olina ogugwo. Ne bwe nafanja genda nagwo naawe ojasigaza ogugwo ebisirani byo. I have my mukisa. It's mine. Naawe kozesa ogugwo. What chance wagikozesa bwe please? Leave me a break and leave me alone. Katonda akebera mitima tugabirira. Akebera bikolwa byo natugabirira. Kantagabirira muntu wabikolwa bibi. Singa twali abisinga tulina mikisa je tulina twala bene sente mbulega. Twala ne balance. Singa twali abisinga tulina betulina.